mugamba mutya abali Kachumba TV is your boy MC Prince Ivo ngabwe mumanyi nti ensonga za Mukunja East or West Mukunja yakutte enkandago worldwide. Lwaleero tuli waneno ku Yuga Music Studio zokolera Maama akayimba tetumanye baka Maama Sheebah oba ka Maama we izo nda tugenda bimanya naye nga mutwegate kati twanirize ne tusoke ne Sheebah ogamba oti oli bulungi kyekiriwo you look nice Mukunja ogamba oti ndi fit kyali kiteba naye obulamu bulungi ati wembanjogera ali mama kobe ekikalo kuba kakati jukira mama mbasina siba balance otegera bana kobe ekikalo munnange Mukunja ebintu bino wali omanyi nti bijja beera bwe biti no like kati fetu kulide mu life kati eno tune ibyalali nakigasemu kubanze mama yafandi kido mama yafa mama yasiganga ndikido bamuzike yebukonje kati ate baida wenze n'okukimanya nti yafa nakimanya ndi musini yattu wali okulanga nga tobuza mama wo bangero anti waliwo step maza ye yatukuza bamuyita kayagalozi yeddirangabi ye yatukuza ene tukulira mwana mu life yesi ye yatubonyabonyanga omuntu naye omuntu yenna akuliddeko mu bulamu nga tolina maama wo ne woba tomunyonyodde yasobola otegeera kyekitegeeza so kati mami n'agenda bwate otuuka mu siniya 2 obabuuza mami waaliwa obanda bobonaabona kususse nenyigamu kaawo ne mbagamba naye mullo wateeka okuba mu bazadde waliwo abulamu awo emirimu gyasukanga kuba ffe twakula tulunda ente ng'ente awaka nnyingi kati ente zizaalira eyo ku ttale omulaalo n'azirekayo kati ate muzeeyi singa akomawo nga jjukira bwe zisulayo ebibe biri obuyana kati ate nte weezaala emisana omulaalo n'abagamba nti nagirese ku kisaka ky'egundi enyana weesituka ng'etandise eyonse ku mata etambula kati enyana gyegenda n'ente mama waayo egigoberera kati kitegeeza mugenda ekiro ne mutuuka omulaalo wabalagiridde we yalese ente ezadde eba teriiwo eba yagoberedde ekiyana kyayo kati ente twazituumanga amannya gaaju mayenzi biki ba bakulirako mu kyalo I am for the speaking English ku TV banaye nsaba tusiriikirire kateeka waggulu mbanga baba akulirako mu kyalo ebyo embi abakulidde city emboozi bawulira ekitegeera kati nga ekiro ekyo mubeeyo ku ttale nga muyita gaazu nga woziyita aneewulira ennya lyayejja ekaaba ekaaba mayenzi bihogo wetu tyoba ne tufuuwa obuwa akakawa wakayigira eri mu mugundi nga nunda ente anti waba zitwala okunywa amazzi kati twafuwanga birenge kati akakawaye katwala ente nga zigenda ku mazzi zimanya nti kati ku mazzi wakasitooka fuuwa nga yebasenga ezikuka nga zitambula ate bakuba kudda waka nawo olinawo akalala nawo wakakawungezi kabera kaba kawanvu kati sikyabijjukira nga zimanya tugenda waka nga era zisitukirawo nga zitambula olunda ente kati mwana awo twatawaananga nnyo ng'ente waliwo sizoni weetuuka nga buli lunaku zizaala kati nga temwebaka mu nju mubeera mu kujjayo musula munoonya buyana kati wabaawo ente ezaala nga nkambwe ng'okwata ku kayana kaayo bulaadi lutalo kati mwana ne tukula mubeera bweru kati ate ffe bazadde muzee waffe n'aba mukambwe nnyo ekimenya ekisukkawo omusajja ffe muzee waffe yali asooka okuba emiggo 100 ate nga gy'okutteyo tagibala kati wekikunyumiza kuba n'omusibe tebamukuba miggo 100 era ffe twali twakyawagana owakakati olumukubako ng'agenda ku poliisi kyola nakula n'okwekyawa ffe twekyawakyawa n'omuntu ambuulirira ndabanga mulabe wange kubanga mwana byonna mba mbirabye kati naada mwana nendaba ate Maama Sheebah ate naye ne tumusanga mu vibe nga ndala nnyo nga naye mwana bimunyize yanyumiriza amusitole ye mu bufuzi mwana nengamba naye lwaki sikuba tuni eno bwe tuddayoko emabega ofuna otya ekirowoozo ekigamba nti no kanonye ku Maama Sheebah Maama Sheebah na twali Sheebah omanyi Sheebah kati waze nga atranstakinga nga agenda atereera obwongo bwe buze bwonna nga butereera yatuuka n'abeera ng'akaaba abamu following abo bakimanyi naganjala abaganda bange maama kati ne mugamba maama munoonyewa nange munaye n'akagira ne tubeerawo mu bulamu bwe butyo
twali tuli awo lwe twagenda oziika Katolo Bwama kyali yankubira nawe ebweru nangamba ndabya ka video ku TikTok mama wa Sheebah ngaganga aliwo omukyala agamba nze mama wa Sheebah Bambi bansiba mwana wange Sheebah namuga kansindikire n'akansindikira nenkalaba nenonya nengezaako noonya enamba ye yakaposite nze nga omanyi TikTok teteekayo namba so awo we twatandikira ne tuluka olujegere ne batubula ne tugenda ku poliisi ye Wandegeya ne tugenda ku poliisi ye ne Wandegeya ne tugamba ne tulaga abasiba abali mu abaliwo nga mama wa Sheebah ngaziga busi mujjeeko tugenda baba sindika ku poliisi endala tutukane kweyo poliisi nga taliiko kati ne tubagamba mumanyi bwe baba bagamba nti abadde nga abeera mu Katanga nga gyawangaalira tugende nga tubuuzaabuuza tetujja bulwa muntu atuwa kituufu ne tutambula eyo munange Mukama n'atusaasira ne tugwa ku maama wa Sheebah eyo mwamusanga mukomera nga babagamba yali bamuwa bondi era yabitunyonyolera awo naga abansiba abantwala ku poliisi n'atunyonyolamu ensonga zaali bitya ne tumugamba akati ebyo ebya poliisi kuba kakati nze omumanyi ebbanga lyonna obulamu bwe tubaddemu bakyali bange bonna babasibyeko naye era we ntuuka ku popi nze by the way muntu kye yannema okuggyako sirina nnyo maanyi naye ani yannema mbaana ababeera ku TikTok mpozi sefuko ate ebya sefuko saabirimu kuba ye sefuko nakulabanga ngo biri bbali naye ngo bigoberera saabirimu ebyo ebya sefuko naye nga nabaana abalala nze wemba sirina ssente nga tuteekawo olukaalikaali so kati mama Sheebah twayogeramu naye ne tugamba mwana omanyi mami tugende mami ne tumutuukako ne tumusanga mami Sheebah ogamba otya gamba kimutaba obulamu buli butya kiriya waliwo Sheebah agenda kunnyumira mami Sheebah byakomera tetujja bigendamu naye Sheebah wamuleka ali atya omusanza ali atya Sheebah ye mwana wange first born wow twali tubeera naye eka Muukya ne kitaawe kuba kitaawe bwe yanzigye ewaffe nantwala eka Muukya tubeera naye ng'omwana wange wano ndi lubuto nemuzaala nali muzaala n'addayo ewaffe nenkomawo nenzira eka Muukya nenzaala omwana ono nembeera naye naakula nentuka okumuzaako nga kito Bambi kati nga sinafuna lubuto lumuddako ng'akyali muto nali sinazaala mwana munne kati nga nyazaala wange agamba ayagala ani ono nyazaala wange abeera Ntebe bamuyita Nalongo yanzaalira bba wange ate mwana wange first born nga mwagala nga awava erinnya ebirowoozo byange byonna biri kuye nga mumanyi omwana omuberebere first born nga kwenkola ki nze ng'omwana wange tannalya sirya mala muzuukusa ate oba natandika omuwa ebyokulya nga tanaba nakuba olw'essanyu lye nali wamulisa akyali muto enanasi nagimukamuliranga ku mumwa waati nga nenkizuukusa bwe kyebaka nenkizuukusa nenkola bwe nti kitere kiveeyo nkiwe ki kati nentuukawo bwe ntyo ne bamunjijjako mateeka kigagga senga we yamukujjako mulamu wange yajja n'angamba omwana ono twagala tumutwale jajjawo maama Nalongo omwagala agenda kusomera ewaffe okwagala n'obutayagala ffe tumwagala n'atuliira obuwuka ne taata woono mwana ne bamutwala munaka ey'ekitalo nga saagadde ne tuyomba kumuko ne taata we neneekyanga ne mulapingirawo obugambo ne mugamba simanyi omwana wange mutwala kumulya mwana wange mumunjijjako mutya mwana wange muwere kyava nziramu n'angamba mbu mwe muli Banyankole naye ffe wano mu Buganda omukazi bw'otamuggyako omwana asooka tazaala wakumeka wakubiri n'olwekyo oba bamutwala baleke batwale tujja kuzaala abaffe ngolo wa myaka emeka yali mu myaka 7 ng'asobola okuleeta lita 3 ku luzzi ku Nayikondo n'akapale kaak'omunda asobola okukekunyira nga bw'omanya abaana myaka 7 omusajja n'agamba mutwale mujazaalo wamu
tujja kuzaala abalala omwana we basazeewo omutwala aizulu mute nakoga nemala ewiki nga namba nga ndinga omugumba nga ndinga atazaalangako nentuuka ekiseera nenkigumira tubeera naye ye yali akola ntinda ng'azimba nandeka ngaawo n'agenda n'amala ekikyebba nga waliwo omuvuka nga namusanga asula naye kiyiwa tubeeranga ne kiyiwa yasono kiyiwa yali ankwatidde ne mu nju. Oba ku myaka 7 gye baatwalirako omwana ono wali tolaga nti noyagala mumuzzaako kuba emyaka 7 giba mingi ebeera wateekeddwa bazizaako dde omulala omusajja agamba singa bamutwala ojja zzaala omulala. Yes nga bamanyi ebyekibuga bampa ku magezi nate ngenze yenzaala tengendedde bwentyo banze ndwawo okuzaako omwana nze nsobola okuzaako omwana ng'awezeza ng'atambula adduka emisinde nendyoka gwali tonabatuusa kwagala kumuzzaako ali sinamuzaako naye nga abakazi b'ekibuga nga bo bamanyi bandagirira nengenda mu family planning mu buweke nyonso ono kumala bumpisa kububa olwajiro ono nawe ebbere n'alivaako awo bamutwalira ng'amaze okukulakulamu ndi naye tuli abo taata wo baba agenze tubeera abo babiri ng'agenze kukola akomawo wiikendi banyuma lw'okusinga 2 ey'okubiri gyakomamu gamba ne bamutwala osobola ofuna omwana omulala yakomawo n'atandikawo kubeera nga emirimu gye yali akola giweddewo n'agamba kati omwana oba basazeewo omutwala kabakole ki kabamutwale ekigagga nze nange sina kyakola oli ye maama wange yakola ki yasalawo nemugamba maama wange yamutwala nze maama wange ali mutaka maama wange yamutwala wabanga maama we yamutwala maama wange yamutwala lwaki bamutwala lwampaka nange omwana wange kwensibidde ki olukoba kyokka omwana wange muto mwana wange mumunjijeko ya first born mulinga mbanjije esanyu ly'okuzaala era kati nyinza n'obutaddamu kuzaala mpulire enyiike ku mutima munfudde omugumba netwekyanga nemugamba nsobola n'okunoba n'entambula nengenda nesikuzaalira balala b'osuubira ng'ogyeko n'abadoola nga mpoyaboya nga mwesonyiwa namala nebbanga nga ndinga atalya ne bwendi emmere nga nina omutima gw'omwana wange nembyesonyiwa ng'ate ono n'ewaka ewaffe baali bakola ki bamukaayanira jjajjawo omusajja amwagala bwe nafuna olubuto nazaalira waffe nana n'akulaakulamu jjajja omukazi stepumaza nawe akola ki era taata obudde buno yaŋŋamba watwala omwana wange biki biki n'omugabo n'omutwaleyo omufumbizeeyo mu baganda biki biki olwokubanga kitaawo nawe yamenka yaddeeyo teyambalamu magezi teyakusasula biki biki n'asoma ebintu ng'ebyo kyokka nga ne maama Nagayi ewaka mukajjajja woono omusajja ali waka kati yali ebusiika jjukira jjajja woono yali yanobayo ng'ali ntebe nezaala wange naalongo nga ne Nagayi akola ki amwagala ne Saalongo sezaala wange ng'akola ki amuyita mukyala Nagayi amuyita mujja anti ye mwana yasooka mu lujja lwabwe bba wange Kigongo ye first born wa wali yasooka n'okuzaala ono omwana yasooka mu lujja lwa Saalongo okitegeera onaasitula onatwala kati basengawo abaali bamwagala nabo baali 10 nemuba mate era nabo mulimu abanyiiga kubanga waliwo sengawo n'abagereka yali ayagala mutwala waliwo nabikofu yali ayagala kumutwala eyo ebombo matuga bona namubamma nembalira obuuka naye kukakana oli yamutwala yejjajjaawo nemuleka so bamutwala akula bamutwala abeereyo akula bwenina ebijanjalo ng'ebyo nga ngenda mubanyazaala bange kukyala nga mbatwalira ngenda kulaba ki mwana omulabako tebamuleeta kudda kundabako wabula nze ennumirirwa nenkola kimala kufuna transport olw'omutima ogw'omwana bijanjalo ng'ebyo nga nkongula ekisawo oba wali ettooke nga nyunja oba teririyo nga ntwala mimonde nga ntwalira nyazaala wange nga nvayo bambi nga nsanyukidde nga mpakingira bokisi y'ebyenyanja eyamukene nga nsibula namalangayo oluusi n'ewiiki olw'obusanyu lw'omwana wange dolo saasoma bamutwala kusoma kubeera naye abeere ng'ayamba jjajjaawe ng'asoma nga mulamu wange katawo yamuweerera ne nyazaala yamuweerera sportswear kitabo kalaamu uniform buli kimu ngato siina kyemuwa n'ekyo ng'ali bulungi era nga tebalina kye bamugiza naye nga ne taata we talina kyawayo yadde ekitabo yadde okumugamba nti tuweyo ekitole kya sabbuuni kuba jjajjawo yali yeemalirira nga buli kimu wekiri ne mulamu wange ng'akola
nenga mala kulumirirwa kugenda mulaba tebamundeta ne babanga abancawa nga tebe bantwalira omwana nempoyesa netubeerawo nenfuna olubuto olulala nenzaalo eyali addako ono yafa agwa mu mazzi eyo nensooka mbeera naye nga ye mwana omukulu nenzaako omulala bamuyita seeka nenzaako omulala bamuyita lubwera nenzaako omulala bamuyita mubuke nenzaako omulala yenna abagereka yasembayo bonna abo gyebali n'abagereka namulekayo nga wa myaka 6 ng'olwo kitaabwe anfuukidde ak'ebitanga abaana bonna bozadde naye nakufuukira ak'ebitanga aveeri akubiddwa embeera ze nga bw'okimanya abantu abanywamu nayagala okunkuba ku mutwe nanzirusa nancunya abaana bange bavubuse abalenzi no taliwo ali eri ewajjajjaawe kati waliwo omwana oyo yali amaze kale asomyeko nawe avubuse nga bwomanya abaana bavubuse gamba yi lwaki mbeera wano story kimama wange mmanyi abeera wali lwaki bano tebaagala nakumpa na sente tebaagala bantwale nayo tebalina nafutali ngamba nti katutwale omwana alabe nnyina yewagula eri najja nakola kinansalako yansanga n'okulimanima ninga mwana wange ye ate kati ng'ovubuse ebbeere lyonna kifuba kabina yenayena atambula bwati ekifuba kibambaza ebbeere lyeri akabina kalyenne ngamba maama nange nvubusiza ng'ovubusa ate jjajjawo yebale kulabira jjukira wali ekasenyenze nalwangawo okugendayo kuba bo banfuula omubi nga tebaagala leetanga mwana wange nandabako ate twateesa nti bajjanga kujja bamuleete bamutwala mateeka kigagga ne bangamba tujjanga muleete akomawo abeerabeerako awo maama munange soma naye nebyokusoma bwebyo bebitandiiraliiramu amala ddayo sinemanya nti era azzeeyo ngenda okuwulira omusinkana mulamu wange kati omubuuzayo ebya dolosi ng'olwo maze okunobebwa taata waabwe mbuuza kato musinkana ngenda wanayingira sitekweyiya taata waabwe nemuviira kati ngenda okusinkana mulamu wange mubuuza dolosi gyali munange dolosi nti ebyokusoma yabivaako naye Juuli jjajjaawo omuto yamutwala eyo nsangi naye dolosi yafuna olubuto n'azaala kunze yazaala nti kakati ali wabbawo yamuwasa tya yafuna olubuto n'omwana yamusawukira maama yamalayo konse bbawo bwe yadduka naye ntanti bbawo yadduka ng'alowooza tugenda musiba bbawo yamalayo n'omukyala n'amalayo n'omwana yamulekerawo maama kato yanyumiza ali ludda wansi tetumanyi gyakolaki gyali Kampala nene kakati munange nga nange binkalira kumwa ate nakolaki kati numbe nyazaala wange bebamukuza kituufu gyeyafunira olubuto saaliyo sinze namukuza numbe nyazaala wange mujjako omwana mugulewo omusango ti lwaki omwana wange yafunye olubuto nga bebamukuza sinze namukuza nkole ntya wakataawo nange napoyesa ndoli nenenkuulinga mwana nawo n'abeereyo neyeyiyabibye ne wali teyaddawo baba alina n'encunya gye bamucunyamu nze saamanya n'eri teyaddayo omwana n'abeera wali nejjajjaawo omuwala n'apaala n'abeera bibye nabo ne babeera byabo ne baawukanirawo n'ebyokusoma n'abivaako bwe bitito bwe kyali banne be naleka eri baali balenzi nga mulimu omuwala ogwa yenna abagereka kati nawe akuze kuba wenjogera ali mu myaka nga bayiza bayinza okuba nga ali mu myaka 17 naye akuze naye kuba alina ebbeere ku kifuba nawe akuze naye akabina kali eri n'ebbeere lyeri nawe agejja akula si munene n'okutuukako ndowooza obiwulira ebintu ebyali kakati oddamu ddyo okuva olwo wali toddangamu mulaba mpaka Mukunja lwe yamuleese okuva lwe yajja ewange yansiŋŋana n'okulimanima kati mmala nkyankala nane taata waabwe nobayo ndekayo bali abalenzi wali toddangamu ebbanga eryo lyonna nga toddangamu yes naali mujeewa kakati n'abagereka bwe nalekayo omuto bwe nalekayo ng'omuto yakulira mu balenzi naye ono yakulira wajjajjaawe ate saamukasuka bukasusi nti namukasuka nti oba nnobye nga bonoonobe omusajja n'olwana kantu kasukira enyazaala wange waapi bamutwala kigaga ne bandeka nga ndinga omanye okukuleka ng'olinga omugumba nga weefumbase bwe nti nafumbanga n'emmere n'enneme ogirya jjukira taata we teyabangawo yabeeranga eri ntinda ng'azimba nentuula bwe nti emmere n'enneme oluusi nenona obwana bw'aba nebba nendya nabwo emmere kyokka nga mpulira ennaku ate nga nakeera enkya nenzala nga omwana wange ali wannaalongo bw'oddamu okumulaba kyova olaba naalongo
ndwawo n'okugenda ewe nafuna enyiike gyali mwanange bamunjijjako muto mwanange apaaluusa avudde ewaabwe wuyo azadde n'omwana gwe yazaala simumanyi afunye omusajja n'omusajja tamunyanjulira nga yamuzaalamu omwana omwana simumanyi buto yalufunira ewaabwe be bamunjijjako omwana nga oba oliawo nebyo tebyalikoze eki senga yakula nange ezo embeera zonna ze yayitamu teyali zikoze eki senga yafuna olubuto olwo baalinenyeza ne bagamba Doreen nti omwana wamukoza ki wamukuza bubi omwana yayiga obwamalaaya nekitawe yali kunenyeza nti omwana afuna atya olubuto ekitegeeza gwe wamukuza mu mpisa embi naye bo bwe bakola ki sirina musango saamusuula wabula bamunjijjako kigaga mu mateeka mukuddamu omulaba nga ayine Mukunja wamanya ebyamutuukako kumusiŋŋana ne Mukunja kuba waddamu kumulaba ng'ayine Mukunja jojjozi wamanya ebyamutuukako baabikubuulidde Mukunja abimbuulira naye nga byonna byava wali we yakulira era gye yapaala gye yava teyava wange nti oba nali wa kitabo nali nayo Canada ne taata waawe jjukira ono saakula naye namunjijja mu ngalo nze okulya emmere ku muliraano namalanga kufuna abaana b'okumuliraano ndye nabo emmere esobole okukamula obuto nga ndinga omugumba obudde buno osobola okujjukira emyaka gy'alina obudde buno ali mu myaka nga 3 omwana gwe yazaala omuwuliza gwe yaleka ewa nazaala omwana namuwuliza ntya nga nyazaala twekyawa olw'ensonga kusinziira ku byatuukako ono yapaala n'avaayo eri be bamukuza n'afuna injale owulira n'apaala n'agenda yapaala ava wange kakati omwana muwulize ono yali amundazeeko nti omuzukulu wuno yali andazeeko maama agambye Sheebah agambye emyaka tegiwera oba 17 nange nagyerabira tolaba nti emyaka gimpulire kati obulamu buli butya maama kati nze nali sinza kubanja oli omuzukulu nga nyina teyamundaga nga nebbawe teyamundaga simumanyi kati ate nga sinze namukuza ono bali be bamukuza oba yayononeka be bamwonoona oba yafuna olubuto obwo buzibu bwabwe tebanenya era tebayinza nakuŋŋamba nti Doreen omwana yatwononeka kuba atya n'okubiŋŋamba maama kati embeera mutandikirewo omwana wo ng'ayononese embeera gy'olimu eri etya obulamu obutambuza otya obudde buno obulamu siina buzibu bwonna embeera etambula bulungi nnyo embeera nga mbeera ki embeera gy'obeeramu like obulamu obutambuza bulungi nnyo soko mpeka gwe wali n'essimu lentuyo obulamu obudde buno obutambuza otya abaana bo bali ebyo walekayo obawuliza embeera etambulira ddala bulungi abaana naali badde mbawuliza ssebo essimu naye n'essimu nengwako ababodaboda ne bagironda mwalimu enamba zaabwe nezigwa ate naali zaziwandiika nembanga sikyabawuliriza abalenzi baganda bono naye muganda ono ye yali yambulako nga siina na namba ye kubanga enamba era nali naziteekamu eyo essimu eyagwa jjajja wono gwe yali abeera naye ensangi Juuli yazimpa nenziteekamu simu yagwa nali nagula kayitero nga kafaanana ngano kabayako Omukunja Atasera omwana ono yamufuna mu ngeri gye yamufunamu naye yali abeera ku kkubo olowooza mbeera ki yamutuusa obeera mu mbeera eyo embeera yamuleeta okumutuusa mu eyo embeera kale obuzibu nze ŋŋamba wewaona bali balina obuzibu naye nange nina obuzibu olw'ensonga naye nange obuzibu sinze nabwetuuma osenga dadi waabwe yampisaako bulungi ali badde sinoba kubanga bw'oba tolumiddwa bikutoyanika tofulumya bikunta bimala kuluma sakata akati obuzibu omwana ono gye yakulira balina injale gye bamuyisaamu y'okuddukayo okupaala kati bwe yapaala nawo ne yeewagula gye yagwa maama takyaliyo ewaka maama yanoba bayawukana ne dadi kati yali badde addawa bali abalenzi
nawulira mbo bavubukamuko ne beepangisiza omulala akoma musini yafona agana ebyokusoma omuwala n'abagereka yakulira wa Sezaara wange ate nabo baali bamulwanira nawo nga baagala kumunjijako nazaara abawala abo ono ne n'abagereka be baana bange abalala nnuma enjereeri ebyaddala kati kankubalire Edward yafa owulira Seeka waali Ruboyera waali Mubuke waali owulira nno benazaala be baana abaliyo ninayo abalenzi Edward yafa Mubuke Sekweyama ne Ruboyera ninayo abalenzi 3 n'abawala 2 be baana abaki be baana 5 yes ate nga nina n'omulala n'abalala 2 omuwala n'omulenzi nga nabazaala aweeru nono aivo so okuddamu okumulaba nga ali bw'ati nga Mukunja amufudde bw'ati n'ebyawulire ebyamutuukako n'engeri gyamufunamu Mukunja oyinza mugamba ki? Mukunja kyayinza okumugamba kwe kumwebaza okulonda omwana wange kukuba n'amulabirira n'amuzabujja kubanga yanyumizaamu n'aŋŋamba omwana yali alabika bubi mwana nga yeeyambeera mwana abeera ku kkubo talina maama talina taata talina ayamba ali awo buli asanga yakuba buli asanga yasekerera nga bamuyita mulalu n'amuyamba n'amusembeza n'amufuula omujja yali omukadde n'amufuula omujja era nkimubalira Katonda amwongere omukisa ekisa kyalina kama kimubalire nawo baanazaala ababe buli omu abaagale baganje ku buli omu nga ye bwaganja ku baana b'abanne amiina kama kimubalire okay ate namwe mwebale kumukuŋŋaanya namwe mwebale kumwagala ne mukwatagana mwena wamu ne Mukunja nono mwana Mukunja amanya ebyamutuukako mukolako omukolo omulimu gw'amaanyi ye Mukunja amanya ebyamutuukako sina kye namanya ajja bikubuulira kubanga naye alina ebyamutuukako boolemu bwa iteriimu okay Sheebah maama byayogedde alimbyewa maama talina waalimbye mpulidde we mulugunya ku myaka agamba kale olina 17 emyaka oluusi twerabira obwongo bwetukaddiwa tubuteeka mu kyayi w'enjayo engeri gye tulina kukeera teweerabira obeera wakati obudde buno ndi wono mutabani Mukunja buli kimu yakitambuza so bannanga abali Mukunja yalabirira omukyalo era kyeyankoledde kyamanya yampangisiza n'ennyumba ya kabi ampangisiza ennyumba mbeeremu anfunira ekitanda nga mukwano gwe yampadde ekitanda Mukama amuwa omukisa egyo gyonna mikisa gye giva ku ye Katonda amuwa omukisa mwongere wajje Katonda azzeewo amiina andabiridde ambeereddemu nnyo nga bw'abeereddemu omwana wange Mukama akimubalire okay Mukunja omutima guno ogujjawa ogukola ebintu bino byonna ekisa ekyo bino ebintu naawe si bya kitalo bantu kubeera na mitima mikyafu kati nina following y'abantu nze abantu benasoma nabo abamu bagagga abalala besimbawo ba MP ba bitundu kati niwemba neyo following lwaki sikozesa eyo following eyo neŋŋamba kubaka kati mu following obaamu n'abajeera atalina yadde kyalya ate n'obaamu n'abalina ebingi nga bagula n'ennyama ne bagiwa embwa okitegeera bayiwa n'emmere kati gwe wennyini nga influencer gwe omuyimbi oba omuntu yenna alina following kiba kyangu okugatta bano abanaku bano abajeera na bano abalina ennyingi ne babigattagatta okitegedde of all sweet kids lwaki wasalawo okuyamba Sheebah wali olina like wali omumanyiko akakwate waliwo kye tuyita instincts nga waliwo ekigamba nti ono lwaki abaana bannya bali ku nguudo ne lwaki wajjayo Sheebah naye abaana bangi si Sheebah ndowooza yekka kubanga nze nabeeranga nawakanga wabaawo emmere nga nnyingi nga nfuluma nengeno nenjiwa olwo abaana ababeerawo ku kkubo okusinga ogiyiwa naye Sheebah ekya Sheebah by the way ekintu kya Sheebah tekyali kiteeketeeke nti tugenda baffe n'ebbanga lino nze ekya Sheebah
we namulabanga embeera gy'alimu leero najja ng'ali mu vibe ndala ng'era twagala biddamu kuba obuvidiyo baabulaba Sheebah nga bwe yabeera ng'afaanana. Nze namubuuza bubuuza Sheebah, we nkujja ku kkubo ne nkufunira w'osula n'ekyokulya osobola okkiriza n'oba nga tokyasula ku kkubo? N'aŋŋamba ye. Ne mugamba kama mbaya ni mbaya tugende ofune just w'osula ng'era manyi we bigenda okukoma. Kati laba ki ekibiwanvu yabijje bituuke empaka eno. Sheebah atuuka nga bali be nakugambako aba Mr. Aids nga nkubidde ng'amulabye ku social media n'aŋŋamba Mukunja, do you minding when we are taking that girl and we are making the full body check up ne tumukebera omubiri gwonna ne tulaba ki okitegeera? Ne mugamba sikirinaako buzibu. Baavuga amamotoka ne bajja nze bansanga nywedde enjaga saagenda nabo ne bamutwala n'omukyala bamuyita anti Shifa kati bagenda omukebera. Bambiriza oti abasawo ne batuyita fe abaamuli okumpi. Natuukayo mwana abasawo bye bandaga amaanyi ne ganzigwamu ng'obulamu bwa Sheebah mu llo bwali butono nti obulwadde buli bwali bwa sitaani yakola ettima kati ate ne mwegattamu TB ate TB yali waggulu nnyo. Kati abasawo ne batugamba ono omwana tagenda kulwala agenda kutuka bukutusi. Afe kati mwana ne mpulirawo ennaku kuba Sheebah yali atandise oba kyali wange ebyaddala ne ŋŋamba ate kati awo ne tutandika ne bagatandikirewo eddagala bitegeera. Kati awo twajja ne jjukira ate awo yatandika eddagala ate oli omuwala gwe yali abeeranga naye ng'amanyi oli mu miriso jjukira lyalinga lingi omira liri n'omira erya TB yamiranga empeke 16 ng'ate mulimu empeke nene kati nga nange mukwate bwekisa. Kati se embeera eyo yajja nga nange nendaba nga Sheebah ne ŋŋamba kati we mulekawo ne tujja ntugira ne mugana naye kati okutuula ng'obutuuzi wano ki kyosobola okukola. Nagenda nga obudde bwabumala ayimba n'ayimbamu ne mugana naye tugendeko mu studio ndawo bw'osobola oyimbamu. Byalinga nno na byakusaaga mu llo nga tugenda. Sheebah yateekayo eddoboozi kuku gye yasooka okuba yenze King Sheebah. Mukunja omwana ono nafuna omukisa ne mulabako ko nga kyali ku street naye abantu abamu baali bamutanga balowooza mulalu gwe obutamutya notuuka n'omusembeza because omulala asobola obeera nga ali ize ogujja n'atabuka n'ayasa ebintu n'akola ki obutamutya gwe ekyo tewakirowoozaako nti nno nyinza omutwala ewaka abeera yakajje netabuka simanyi waabwe simanyi kitege era yatabukanga ne tufuna n'obutakkaanya naye nga wamala okakkana nga ŋŋamba kati ng'oluusi ampita ddadi oluusi tweyita amannya gaffe nga tuliyo saagala mugamanye ngamba nsaasira waliwo kintu mbaako kintu ekiba kizze sinze ekyo kati nange nembeera awo nentandika okirondoola nemanya nti ono omwana alimu ekintu eki alimu amaanyi ge tutalabisa maaso kati nga nze wenywa enjaga yange ebyo ebintu ne bijja mbise bimukutte biki bimbuuza nanga Sheebah naga siyanzaaliwo ne battabira ebitabukawo naga kati mukale munkwateko nayo mba nanywedde enjaga omunze ne bwe nasomeranga yali abaana ng'empewo zibakwata ne baddukamu buli omu n'adduka mu ddoomu n'afuluma nze nakula ninallo nagambako kyali wange bamuyita mugerwa obwewo bwamukwata nagirawo n'atabuka n'akola atya namugaa kale obwewo mu bujjajja munkwateko mulabe sebo bajjajja nabo wobajjuwa nekalakasa novimba nojjajja sebo bajjajja nabo batuka newakutunula nakanula nawe n'olikanula gankoonaako jjajja bakutendereza gwe olyoka ontegere nti nze okimanyi maama fiina muganda wawe newokangakangaawo nendekawo zitta bbiri ogenda olaba bajjajja bafomose badduse endalaba yasiga. Okay, what's the way forward? Kwanyuma nno Sheebah omufudde kino kyali maama we naye omusembeza otegedde byeyayitamu kyekiddako okusembeza maama Sheebah tekyabadde na munteekateeka ka video ke twalaba nga tuli mu lumbe lwa katolu bwamanga kalaga maama Sheebah nti ali mu kkomera era we nakalaba nakatwalira Sheebah ne mugamba ono ye maama Sheebah n'aŋŋamba bannange ye maama kati nze nasooka kusalawo nga nze mu busungu kuba maama yali agamba mwana wange Sheebah ndi mukomera bansiba jangonta ne mugamba omanyi Sheebah maama yakusulawo ebbanga lyonna obadde mu mbeera eno maama talabika kati yakaje awo nenyiiga nga nze nensalawo nga nze avanyuma abakyali ne bandi nenteekayo ne video ne mbaga ati gendayo yenna eyakalikodinze akatambi we are not going for the coming mutobe n'ebyammwe nga Sheebah we yatoba n'ebibyo kitegeera naye kati mwana wabakyali ne bakomenti nga aliwo abampabulamuuko ne baŋŋamba muuku bw'oba oyagala Sheebah kikokakatako okwo ate ekyekkomera kirala
kati mwana we nebakaawo Sheebah nandiramu awo zetta bbiri nangamba mukujjayo maama nja kuzaalirayo kabebi okitegeera nemanya nti mwana kimukutteko nnyo so twakeera ku makya ne mugamba manyi zambale tulumbe ne tulumba poliisi ne tusaggula batulagirira mpaka nga tutuse ku maama kati kino nakikozeseza bwongo nalabye nga kyazzenga for the disadvantage in for the what omukisa ogujjiramu nga kibadde kizibu naye nekijjiramu omukisa natudde ne Sheebah ne mugamba kuba abantu bonna bulijjo bajja okwo I am always so disappointment mbeera ku social media oli najja ne bayomba Sheebah lwaki temunoonya baganda be lwaki tunoonya abaana be kati nafunye omukisa abaana bangi kuba kati ne baganda ba Sheebah bakulu nabo baazaala tomanyi be balina obitegeera kati njagala kozesa eno kyansi era nsaba Katonda ennaku zino kati gyesanywedde enjaga Mukama mwegayirira nyamba maama Sheebah afune waabeera bekapa olaba maama wa Sheebah naafuna waatuula abaana bonna bagenda kwejjayo bajje okitegedde kigenda kumpewulako ebyonnoonya abazzukulu Sheebah okitegeera oba bamanya maama atudde wali okitegeera kijjawo kino ekyogamba nti tunoonye omu ku omu kati ate nekijja tukwatibwa omukisa maama ali jjuwa maama ali kaali byetaba bino byetwekubyamu nawe oli maama mulala maama sitagisobola maama newe tunamufunirayo ka capital ne tugamba nti maama omwadde ka business kuba maama si bana ab'omukyalo ng'omulese Kampala olina omusaze ekkubo olina omulagirira nti sobola maama buli bulamu abuyiseemu nga ebyo byakunyonyoddeko kati by the way when you are for the getting time jja kujja omunoonyeko maama anyuma maama ali mwangu tujja kujja tumunoonyeeko so obudde buno senga maama omufunira ka capital n'atandikawo ka bizinesi buli kimu kitambula bulungi so kyekigenderwakyo budde buno njagala nti newe tuba tufunye ka capital newe kaba katono maama kati si ye muntu gwe weeraliikirira nti wonaamuwa ssente ezo ze kyakalamu onaamuwa kati maama ennaku zenna akamalako naye bwekyo nomanya maama mwesiga nnyo asanyusa embeera ze ayagala abantu kitegeeza n'okusuubula agamba byonna abaddengeyo mu katanga ng'ayiriba ng'abikola kati fonna era tugafuna ka capital mu mbeera yonna esoboka maama ge atandika okubeera ng'akola n'enju twagifunye Mukama mulungi abatuyambyeko mwenna God blessing you so much thank you so much bannange okay Sheebah bw'oba ki bw'oyinza okugamba Mukunja obudde message gy'oyinza omugamba mbadde nti nsaba yenna wanaalabira ku kitanga nzaala wakati alabye maama bateeseyo nze musabira taata newaba alina kyalina yamuwe kuba tubye tugamba nti Mukama Katonda akwenukusa kuba libirwawo okujja yamusitula mutwale wa taata kyalina kyonna amuwa olw'okuba nga andabire Bambi omusuubiza akaala namusuubiza kajja ogenda kamuwa alhamdulillah Mukunja akayimba kano ke tusanzeeko nga tuwumbawumba ka maama abantu sooka okabategeeza bagenda kajjawa bagenda lwaki maama then nawo kasanga wonna akayimba kagenda fuluma enkya akayimba bakayita maama bayo Mukunja Atasera ku YouTube channel Omukunja Atasera emikutu gyange gyonna Facebook TikTok Omukunja Atasera ne ku mikutu emirala kwe mujje nyimba ku Google gweteekamu maama bayo Omukunja Atasera enkya kagenda baba kataddeyo naye kyemmanyi ne leero basobola okateekayo kyekirampozi kyombuuziza ekirala lwaki maama lwaki maama nti nasose nengattagatta nayagala dde oyimba kayimba ka maama naye neŋŋamba kati maama yafa ate nyimbe ku bya maama nga bwe yafa kati nga sirina vibe enkomyawo mu mukwano gwa maama okitegeera gwe maama wa Sheebah olaawo akabeerako wano naye eddakiika budakiika naye naawe essanyu likubuganye kati olwonzi abe yakabeera naye ennaku bbiri Mukunja what next musically ebintu tulina bingi twebaza kalifaganaga yawadde Sheebah collab bamaze okuvoyisinga kirina kyekitegeeza kyamaanyi brand ya Kalifa kituufu gwenza omutunula mu mbeera gyali but when it for the coming of the brand Kalifa okuwa Sheebah collab kyamaanyi nnyo era nasanyuse nnyo taata kalifaganaga
tweyanziza nnyo taata okutwawuliza ku maanyi go n'owa Sheebah. Okay, nga tumba mu dakiika emu mbadde njagala abantu bakyanti baffe abatamanyi Luzungu obawumbire ku kino kye tuliko obudde buno mu dakiika emu mu Luzungu tukite tugende. Nze ku makya navudde ewaka nga siridde mmere. Nalidde maama? Tewalidde. Navudde eka nga siridde. Njala ennuma. So tosobola kwogera. Mami be baalidde abaalwogera. Mami tusiibuleko. Basiibula mu Luganda. Basiibuleko mu Luganda. Naye mami gye waliwo Oluzungu lwe wayogedde. Sheebah tusiibuleko wasoma mu Luzungu. Thank you the people at the bye bye. Tetuzaako kiwedde mbere bulungi.